Yes, gwe yonna gy'osinziira okubanga weekuumidde ku mukutu tugamba bugambi subscribinga onyige n'ako akadde osobole okubanga ofuna amawulire gonna agagenda maaso mu ggwanga. Yes, embeera ekyagendera ddala maaso, embeera wakati w'omukyala pulezidenta wa BBS Terefayina amanyiddwa nga Nabatanzi n'Omugaga Lwasa. Omugaga ono teyakomye ku ekyo, Omugaga yavuddeyo n'abanga ayogera ebyama eby'omu kisenge, ebyama ebitasaana mu public, era yeeyongera ogenda maaso okujolonga omukyala Nabatanzi. Omugaga yavuddeyo n'agamba nti omukyala ono ebimu ku byamulemesa okuba nti abeera naye, omukyala ono tazaala. Owulira, omukyala Nabatanzi mbu tazaala. Owulira, naye ng'ate reports ziraga nti kirabika omukyala Nabatanzi abadde ayina omwami ebbali, omwami gw'abadde naye ng'ate ye gwasuubira okuba ng'akyaza mu bazadde be, era kwe kubanga yalemesa oba yateekawo embeera ey'okuba nti tajja kukyazaani Omugaga Lwasa. Kati era Omugaga mu mbeera eyo n'awulira bubi nnyo, kati ye Omugaga kwe kussaawo embeera n'afuna omukyala gwe yali yakalabira myezi 2 bwe giti, n'aba ng'ate ye yamukubye ki, yagenze n'amwanjula mu bakadde be wali Luwero. Owulira, naye ng'ate kirabika Omugaga ono kyamulumye nnyo, kyova olaba nti Omugaga ono abuuka TV ku TV emu ku ndala, waavaayo okubanga ayonoonera ddala erinnya lya Nabatanzi. Ekikolwa kino si kirungi. Owulira, bwe muba mwetadde ensonga mwetaaga ne muzimala, naye Omugaga ava ku TV, ava ku eno n'adda ku eri ng'ayogera kintu kimu. Omukyala yali talina mbala oba qualities za mukyala yenna ayina bbeera mu maka. Owulira, ng'omuntu ye tannavaamu kintu kyonna, agezaako okulaga embeera ya maturity, naye nga omusajja ye amuswaziza nnyo mu public. Era abantu ab'enjawulo bavuddeyo, omuli omukyala ffenna gwe tumanyi atasirika, ye buli ekigenda mu maaso akiteekamu ennyindo ye n'aba ng'akyogerako. Omukyala amanyiddwa nga Justine Namere, ng'ono omukyala ffenna tujjukira mukyala eyavaayo n'ayeekera Farida Nakazibwe, era yavuddeyo n'abanga naye ayingira mu luno olutalo. Omukyala ono yavuddeyo n'abanga agamba Nabatanzi nti omukyala nga ggwe, lwaki teweekolerera ssente zo? Nagamba nti abakyala mwewale nnyo okuba nga mumanyirwa abasajja abakadde abakulukulu. Osegeera, mbu olw'okuba omusajja yaggulidde akamotoka n'akolera bizinesi, asasudde renti, n'agamba nti lwaki weeteekamu eyo embeera? N'agamba genda ohasolinge ofune sente zo. Osegeera, obeere mu ssanyu nga naawe owulira oli mu ssanyu okusinga okugenda eri abasajja abakulu bakumanyiire olw'obuntu obutonotono bwe bakuwa, batandike n'okwonoonya erinnya lyo mu public. Wuyo oli pulezidenti ensi yonna ekumanyi, naye kati wenna toyikyayina makulu yadde. Owulira, omukyala Justine Namere adde mukambwe nnyo nga abuulirira omukyala Nabatanzi n'abawala abalala timugezeeko okwekolerera. Omuntu eyeekoleredde tebamumanyira bwe batyo. Okitegeera? So amawulire bwe gatyo bwe gagenda maaso mu ggwanga, naye naawe sootuwa endowooza ku bakyala bano. Ffenna tumanyi abakyala bano naddala pulezidenta bano abalabika obulungi balina embeera gye bassaawo, nga n'omukyala Zaalatoto y'emu ku mbeera gy'asinga okukozesa. Aveewo ono n'adda ewooli, naye nga buli waagenza abaako ne kyafunawo. Kati omuntu ng'oyo alisetolinga ddi mu maka ge? Owulira, kiba kizibu. Osegeera. So ku Projan Media gwe yonna gy'osinziira, likinga, commentinga, subscribing.